Pali tali. Ayingire. Yes, mu mawulire agakagwawo obunkenke bweyongedde ono akwatiddwa mu bukambwe kyokka nga munda mu State House entebe eno bikambuwadde ng'otaddeko ekigalo katambi kano katambule nnyo General Museveni obuwanguzi bwe yeetuuseko ng'ennaku z'omwezi 17 n'omusajja Byabakama eyabula nga ne gye buli kataddibwanga mukwera ng'alabikako bumulakidde. Wuliriza, eggwanga erya Amerika lizzeemu okubeera nga lifulumya ekiwandiiko nnamutaayiika ku ggwanga erya Uganda nga waakayita ennaku mbale Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya oba emanyikiddwa nga EU Parliament nga yaakayita General Museveni yeewozeeko kakati mu kalulu akaakubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwaka 2026 mu January nkugambye nti n'eggwanga erya Amerika lizzeemu okubeera ng'ate liraga obunkenke obuli munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno embase ey'eggwanga erya Amerika munda mu ggwanga Uganda omusajja William Pope avuddeyo entakera nga atuusa obubaka obw'okulabula obuvudde mu gavumenti ya Amerika eri gavumenti y'eggwanga Uganda saako bannayuganda n'Abamerika abawangaalira munda mu ggwanga erya Uganda ng'akalulu tekannabaawo ng'akalulu kakubibwa saako ng'era n'akalulu kawedde oba ng'akalulu kaggwa eggwanga erya Amerika lizzeemu okubeera nga litegeeza nti embeera mu ggwanga Uganda ekyali yakanyamberege ekyali yakazigizigi okusinziira ku kiwandiiko nga bwe ngenda okubeera nga nkikusomera mukwano gwange owulire ebirimu. Kakati eggwanga erya Amerika nkugamba erivuddeyo ne lirabula ne ligamba nti mwe abalowooza nti ebintu byawedde kakati nno ebintu ebinnaba kubeera nga biggwa wabula bino byonna nga biri bwe biti mukwano gwange Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo pulezidenti w'eggwanga omulonde kakati nno embeera gyayolekedde yakazigizigi abasajja bazzeemu okubeera nga ate bubi nnyo bamuwenja buyiso bamuwenja buseenene bamufuukuuza Lord Bloka eziwerako zizzeemu okubeera nga ate ziteekebwawo okulaba ng'omusajja ono agombebwamu obwala kakati nno okufa n'obutanyagwa. Kakati nno ono oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza ensi yonna nti famire ye yafuluma dda eggwanga Uganda maama Babi Tungo Kyagulanyi n'abaana nga ye teyeyogedde waali n'akakasa nti ali munda mu ggwanga Uganda abasajja basazeewo okuddamu nga bamuwenja buyiso. Jjukira nti waliwo akabadi okubeera nga bamulinda ayogere ku live bataapinge bamanye sigino bategere location waali bagende bamuvumbagatire. Musajja watu Kyagulanyi yali koodinga buli koodinzi katambi ke yasindika mu summit olwo abasajja abasecurity ey'eggwanga Uganda ne basigala nga byoya byanswa bye basigalidde okubeera nga balagawo. Kakati nno oluvannyuma lw'okubeera nga yabazannya akabadi kano nga kwe baali bamulindidde okubeera nga bamukwatira ne batasobola kubeera nga bamufuna abasajja bazzeemu okubeera nga bamuwenja buseenene bagamba ono gy'anaakoma okwogerako ne bannayuganda gy'anaakoma okwogerako n'ensi. Kakati nno obunkenke tebugenda kubeera nga buggwa mu nsi Uganda. Waliwo ne bwino omulala afulumye omukambwe gw'ogenda okubeera nga olaba ensonga lwaki General Museveni awenja buyiso anoonya Kyagulanyi. Nakugamba nti ono yekka yayinza okufuula gavumenti ya General Museveni gye yeerangirirako ng'ennaku z'omwezi 17 eriwo mu mateeka. Kyagulanyi yekka yalina ekisumuluzo yalina amafuta yalina password ekkiriza era etongoza gavumenti ya Mwami Museveni nebukala munda mu ggwanga Uganda. Ampuliriza bingi etugenda okubeera nga tutunuulira obunkenke mu Kampala okutema abantu emisana n'ebijambiya. Kakati Kampala afuuse kattiro ng'aba ghetto structure nga bwe nakugambye olunaku olw'eggulo ku mukutu ogwaffe Uganda 1 nti baavayo ne balangirira olutalo ne bagamba nti General Museveni mwatukozesa mu kalulu kati ne mutusuulawo mugenda kubeera nga mutunyumiza mugenda kubeera nga mukajjuutuka tugenda kuddamu okudduka ne poliisi. Kakati nno abavubuka balabiddwako mu Kampala n'amajambiya amapya. Kakati bino bigenda kubeera nga bikomawa. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda mukutu gwa muntu wa wansi ng'otaddeko ekigalo ng'enkola yaffe akatambi kano katambule nnyo Sheikh Ashraf gwe tutambula naye musajja musomi wa ddwa Kayingo ku namba esembe 3711 ng'olina ekizibu kyonna mbulamu kale nno bw'omwekwata embeera ejja kubeera nga ekutererera. Ansooke mala okubeera nga nkola mu bwe nti katono nnyo ate nkomewo nsumulwe lwogome nga enkola yaffe ebikwatagana n'endagamuntu byennyini byennyamiza byewuunyisa kiri mu ggwanga Uganda. Eno bagiyita Uganda Zaabu. Eno ambulance ministry ye yagigaba eno ambulance
naye ya tukutuku. Bano abasajja eggwanga balitwala wayala. Eno ambulance kiki naye ya tukutuku. Bano abasajja eggwanga balitwala wayala. Eno ambulance kiki. Yes, kakati mukwano gwange mutongole twolekedde. Mama e Switzerland ndowooza olabe ekika kya ambulance eziri munda mu ggwanga Uganda. Kakati no mukwano gwange Kevin Mundabire kyokka ate ne muzeyi taata twongera okubeera nga tumusabira embeera Katonda asobole okubeera nga agizza mu nteeko. Mukwano gwange Nikolai awo e Dubai sako ne Sedraka awo mu ggwanga erya Canada mwenna mbaagala nnyo. Eggwanga Uganda ensi yammwe ambulance ze tulina zeezo mpitirivu ddala. Nakugamba lumu natambulako nensanga ambulance ekikabo ekiti ng'eteereddwamu omuntu wa accident. Era abali batambula naffe ku mukutu gwaffe ogwaffe Uganda Media abasajja gwe baatwala akatambyako mwakalaba ng'omusajja afunye accident ali bubi bamutadde mu tukutuku egenda emukuba ggula kyokka tevana mu kifo temuli yadde omusawo agenda mu maaso n'okubeera ng'amwopaleetingako emabega mu tukutuku. Kaakati eno tukutuku entambula yaayo bweti egenda etambula eyuguuma nga balugu. Oyinza otya okuŋŋamba nti egenda mu omulwadde ekyamazima n'emutuusa mu ddwaliro nga tannaba kubeera ng'afuuka mufu ng'akyali mulwadde. Era omusajja oyo ekyamazima simanyi oba yatuuka mu ddwaliro nga mulamu okusinziira ku kkubo bwe lyali ebbi ebinnya ebyali bimukubibwamu nga taliiko yadde ka sipiriti nga bamutadde mu ttule ng'egende mukuba ggula. Kakati nno embeera yaffe mu ggwanga Uganda mukwano gwange bwetyo bweri nga basajja bagenda mu maaso n'okwongera okugula emmundu, bagenda mu maaso n'okubeera nga bagula zi patro. Mubadde muziraba mu kampeyini nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo aliko patro nga 40. Kyokka nga tezikomye kubeera 40 nga patro zonna mpya, ebimotoka ebinene ebya tiyagaasi nga byonna bipya, emmundu ze bakutte nga zonna mpya. Era General Museveni yavaayo n'akola ne statement n'akugamba nti ab'amagye ne basula bubi, kituufu basule bubi ne tusooka okubeera nga tufuna emmundu empya. Kubanga Kyagulanyi yavaayo n'amusomooza n'abasoomooza n'abagamba mukkiriza mutya okukwata emmundu empya nga mmwe musula bubi, ng'emmundu gy'okutte ekusinga n'omusaala, emmundu gy'okutte sente zigigula zisinga omusaala gw'ofuna omwaka mulamba. Kakati nno abasajja abapoliisi mukwano gwange General Museveni yavaayo mu kwekangabiriza mu kwekaza n'ategeeza nti tugula ebyokulwanyisa ebipya, naye abasirikale waakiri ne basigala mu mbeera embi mbu ne tukuuma eggwanga Uganda. Naye nga bukyanga tubaawo eggwanga Uganda mwali muliwulidde ddi nga lirwana n'ensi endala nti Uganda erumbiddwa abayeekera okuva mu ggwanga erya Kenya, Uganda erumbiddwa abayeekera okuva mu ggwanga erya Tanzania. Kakati nno okuggyako obubinjabinja obutondebwawo mu ngeri ezitategerekeka bwe tulira munda mu ggwanga Uganda, abasajja ate kubayitira okwongera okubeera nga bafuna omusimbi. Nkugambye nti ambulance mu ggwanga Uganda ntono nnyo. Ambulance mu ggwanga Uganda zakkekwa kyokka ng'emmotoka ez'amagye, emmotoka eza poliisi, buli poliisi station ebeera ne patro ezisoba mu 3 ate nga mpya ttuku biri mu ggwanga Uganda. Era nga n'akatambi nga bw'okalaba akazi patro enkambwe, zipatro empya ezaali zitambulira ku Kyagulanyi, mukwano gwange obujulizi obukulaga nti abasajja bwakiri beeremeza mu buyinza naye ng'ate abantu be bajja mu ssente ez'okweremeza mu buyinza bo tebabafuddeeko era obulamu bwabwe nga tebabutwala nga kikulu. Kakati ng'omaze okubeera ng'oteekako ekigalo, ng'omaze n'okubeera nga okkalira, njagala owulirize nnyo ebigambo bye twolekedde olunaku olwaleero. Nakugambye dda nti eggwanga erya Amerika lyamaze okubeera nga lifulumya ekiwandiiko nga bwe ngenda okubeera nga nkikusomera, naye nga tetunaaba kubeera nga tutuukayo. Njagala nnyongera okubeera nga nkulaga sisitimu y'eggwanga Uganda nti abasajja n'abakazi abali mu bitongole ebya gavumenti ekyamazima baasigala kubeera nga ensimbi y'omuwomusolo abantu bano bagikozesa nga bwe bajagala. Kakati nno obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi obwayisibwa okubeera nga bazza endagamuntu obujja. Jjukira nti n'endagamuntu okuzizza obujja singa twabadde mu nsi ng'abakulembeze abagifuga, abakulembeze abakulembera bajagaliza, ekyamazima tewandibaddewo okuzza ndagamuntu bujja. Omuntu yandibadde afuna endagamuntu omulundi gumu. Okuzza endagamuntu obujja ng'okola replacement nga yabula, naye nga tewaliba nti endagamuntu yo eggwako, bunnansi bwo ne buggwako, obuzaaliranwa bwo ne buggwako. Kakati ne kino nakyo baakireeta kubeera nga ate bayitiramu okubeera nga banyagulula ensimbi y'omuwomusolo wakati mu kubeera nga bayisa bajeti ennene mu kuzza endagamuntu obujja, ate ne sisitimu
ze bazikoleramu nazo ne zibeera nga za matankane. Bukyanga bafulumya ndagamuntu mpya, endagamuntu tezikolanga yadde abantu babayita okuzinona, yadde abantu babayita okuzijjayo. Nkugambye nti endagamuntu tezikola. Kakati omukyala omu ku abo aboogera ekitongole ekikwasaganya ku ndagamuntu avuddeyo n'ategeeza nti mulindenga ennaku z'omwezi 3, omwezi ogwokusatu eyo endagamuntu zammwe zijja kubeera nga zitandika okukola. Kati abantu babawa zaaki nga teziri activated? Babawa zaaki nga tezikola? Lwaki bazibawadde nga tebannaba kubeera nga batuusa kiseera kizactivating nga zikole? Ziriwo nga bifaananyi. Omusimbi omuyitirivu ogwaweebwa ekitongole kino, software asobozesa endagamuntu zino okufuluma nga zikola, lwaki taliiwo? Lwaki tannalabikako? Lwaki tebaamuleeterawo? Kubanga ssente zaaliwo, tebabanja nti babawako kitundu ate baddeyo babongere endala balyoke bamalirize endagamuntu. Nga ssente weeziri, lwaki endagamuntu tezikola? Njagala owulirize, abantu balina obulumi, abantu bangi nnyo abatambuliza emirimu gyabwe ku ndagamuntu. Abantu ssente zaabwe zifa olw'endagamuntu. Abantu ddiru nnyingi ezibalemye olw'endagamuntu nga tezikola, nga teziri activated. Wuliriza ebiri mu ggwanga Uganda, nakugambye nti buli kimu kiri matankane. Obuuziza nti endagamuntu bannange tezikola, nsoose kumuddamu nti endagamuntu tezikola, obuweereza tebutuuka. Neewuunya nnyo, neewuunyiza nnyo kubanga endagamuntu zino bwe tuzifulumya omulimu gwazo gwa kubanjula ate oba oliawo mufuna obuweereza. Twatandika olugendo luno olw'okuwandiisa abantu nga lwali mu stage 12. Stage yasookerako ddala yeri gye twatandikirako nga 27 Ogwokutaano ey'okusobola okuba nga tukuwandiika ng'ozza bujja nga 21 Ogwomusanvu omwaka oguwedde ne tutambula ate ne tugamba kati jangu ate okyuse ebiri ku ndagamuntu. Bw'oba mwana muto ofuna endagamuntu esooka. Mu Gw'omunaana awo ne tutandika okuba endagamuntu ne tutandika n'okuzigaba. Kaakati stage ey'omunaana gye tugendako yeyo stage ebasobozesa okuba ng'ogenda akuwa obuweereza nassaako obusa endagamuntu ate n'asoma ebigiriko. Bannayuganda bannange, system eno eyannira twagiinawo okwo. Ndowooza bwe mugamba nti endagamuntu enkadde zo zikola bulungi, zaakola kuba twazisobozesa okukola. Nira kennyini ye yabawa eyo platform yabasobozesa okusoma n'olaba. Era nira kennyini tesobola kutambula bigere 10 mu maaso ate n'etambula ebigere 3 emabega. Sikisoboka. Wabula tuli mu nteekateeka erabika nti system eyo tugizimba ebasobozesa okukebera ku mutimbagano, mulabe ebikwata ku ndagamuntu zammwe. System eyo ejja kubaako nga 3 Ogwokusatu 2026. Naye kaakati we twogerera abantu bonna abakozesa endagamuntu okubawa obuweereza nga bali 103 twabawandikira ne tubawa engeri butya bwe basobola okukozesa endagamuntu ez'empya babawa obuweereza. Era wano wensimbira wakati nga nti bwebaayo omuntu ng'akozesa abantu abo 103 nga bw'atuukayo olwali bamugamba tekisoboka ajja atutegeeze. Naye nze okusinziira ku kyemmanyi twogerezeganya nabo ab'ebitongole byonna ebikozesa endagamuntu era balina engeri gye bajja otutuukirira ffe tubakakase ate oba oli obuweereza babukuweereze. Kale abo aboogera ebigambo ebitakwatagana nti ate tezikola ate enfu, ate gavumenti ekuwa endagamuntu ate ekuwa ekipuli ate ekuwa ekitakola ate akuwa ekifu. Nze ndowooza abantu abo beetaaga kunoonyerezaako nakwetegereza, bafande bano bajja batuyambako. Ensonga y'okubiri Judy gye yayogeddeko ye bantu ku level ya parish abagamba nti babatawaanya okunona endagamuntu kyojja mu biro oba oli abagamba teriimu kwegamba ne bateekawo embeera osobola okukwata mu nsawo ogende ekasawo ate balyoke bakuwa obuweereza. Bannaye mbakubira omulanga nti obuweereza bwa nira bwabeerere era bwebaayo omuntu ng'akuyisa mu mbeera ezo weekubira enduulu. Enamba ya toll free tugina, WhatsApp yaffe eri active ne ku Twitter. Tutuukirire ate osobole otubuulira ne ate bw'olo. Kakati nno byebyo ennaku z'omwezi 31 omwezi Ogwokusatu 2026 endagamuntu zijja kubeera nga zitandika ate mukwano gwange okubeera nga ziraga ebizikwatako era n'okukola mu butongole. Yadde ng'ogirina gikwate ogikuwe cover, gikwate ogitereke ate nga ennaku z'omwezi 31 olwojja kugijjayo endagamuntu yo esobole okubeera nga ekuyamba okusazisa layini, okugenda okugulawo akawunti, ebintu ebiringa ebyo byonna. Kati n'endagamuntu eno empya tesobola kubeera nga ebikolako.
era yo omukyala akugambye nti endaga muntu yo nnaku z'omwezi 31 kakati olwo bw'enaagaana okubeera nga ekola olwo ojja kubeera nga obategeeza naye essaawa za kaakano ekyo si kyekwaso kubanga bakimanyi era nti bali mu kubeera nga bakikolako wabula mu mbeera y'emu nti n'abo abasaba ensimbi mu bantu okubawa endagamuntu zaabwe zino ezitannaba kubeera nga zibeera activated kaakati mbu nabo bakubeera nga bagombebwamu obwala wali ofunyeeko ekizibu n'okuwira poliisi essimu n'ogigamba egyekutaase obudde bwe wamala ebbanga eryayitewo nga tebannaba kubeera nga bajja kati abandagamuntu simanyi bo oba bw'obakubira bangwirawo oba bw'obakubira basitukirawo bw'onaabeera ng'oli buyikwe bw'onaabeera ng'oli kannungu nowagamba nti eno batusaba ensimbi simanyi oba omukyalo ono yanaasituka oba banaasindika poliisi oba banaakola batya naye nga ye akwakasiza n'akugamba nti yenna gwe basaba ensimbi aveeyo awaabe bamukoleko ng'amateeka bwe galagira kirabika mu nnira eno amateeka yo mukwano gwange gakyakola kati ebyo nga tumaze okubeera nga tubiteeka ku mabbali njagadde kubeera nga nkiyisaawo eri abo bakwano bange ababadde bandaajanira nga baŋŋamba endagamuntu empya tezikola endagamuntu ezirina kyezituyamba tugenda kubeera nga tuzimenya kakati omaze okubeera nga otegeera ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogwokusatu endagamuntu olwo bw'ogijjayo esobole okubeera nga ate ekuyamba kati bino byonna nga biri bwe biti mukwano gwange biri munda mu ggwanga Uganda nakugambye nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo abasajja bakyali mu kubeera nga bamuwenja buyiso bongeddemu amaanyi mu kubeera nga ate bamufuukuuza sako okubeera nga bamunoonya ng'enjogera y'ennaku zino bweri basobole okubeera nga bamuggyayo musajja wattu gy'asinziira okubeera nga ate agenda mu maaso n'okuteeka gavumenti ya Mwami Museveni ku minzaani n'okugiteeka ku nninga nga n'okwogerako eri mu samiti ng'ennaku z'omwezi 18 kakati musajja wattu yamala kubeera nga adduka ku security singa yali tiyabaddukako musajja wattu tebandimuganyiza tebandimukkiriza kwongera kugenda maaso n'okubeera nga ayogera ebigambo byayogedde ate ensi neyongera okubeera nga ekuba ttooki munda mu ggwanga Uganda ekyaviiriddemu omusajja omukadde onkofiira okubeera nga ayitibwa bukubirire okubeera nga yeewozaako yadde nga minisita nga bwengenda okubeera nga mukulaga yavuddeyo n'ategeeza tetugenda kukikola tetugenda kutambulira ku ntoli za Kyagulanyi ono amaze ebbanga ddene nga gavumenti ya Mwami Museveni agifugisa bumbula jjukira nti General Museveni amaze emyaka 40 ng'afuga bannayuganda kyokka Kyagulanyi bukyangajja ono yamera omutwe omunene ono yagamba nti yali gumite yalina okufuga gavumenti ya Mwami Museveni kati omusajja bali omunsi yavaayoko emabega kaawo n'ayagala okulumba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku paalamenti eno nga yakamala okubeera nga etuula eya European Union kakati we twabeereddewo olunaku olw'eggulu minisita Okello Oryem yavuddeyo n'ategeeza nti tugenda kuvaayo kwewozaako bwe tuneewozaako Kyagulanyi tugenda kubeera nga tumuwadde obuyinja jjukira nti mu nkukutu amawulire galaga nti abantu bano babadde baagala genda kwewozaako ng'ensi temanyi kakati abasajja bali ne babagamba mulina kwewozaako ng'ensi eraba kubanga Kyagulanyi ebintu yabiteeka mu ttaala yabijja mu kisenge n'abiteeka mu luggya kakati abasajja bagamba tetugenda kubeera nga twewozaako wabula waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso eziraga nti gavumenti ya Mwami Museveni baagala kwewozaako naye nga mu nkukutu kakati epaalamenti eno eya EU kyetannaba kubeera nga ekkiriza wabula nga sinakubeera nga nkutwala mu bigambo ebyo njagala nsooke mala okubeera nga nkuwa obubaka buno owulirize lwaki General Museveni yayitiddwa okwewozaako tebamuyise kwewozaako mu nkolagana ya Uganda n'amawanga ga Bulaaya ku ekonome tebamuyise kwewozaako mu nsuubuligana tebamuyise kwewozaako ku biki ebigenda mu maaso mu byobulamu tebamuyise kwewozaako mu biki ebigenda mu maaso mu byenjigiriza bamuyise yennyonnyoleko ku biki ebigenda mu maaso mu politikisi w'eggwanga Uganda wano Kyagulanyi watadde General Museveni njagala owulirize nnyo ensonga abasinga obungi temwategedde lwaki General Museveni yayitiddwa lwaki General Museveni bamugambye aveeyo yennyonnyoleko oba bamugambye aveeyo yeewozeeko ku ebyo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ne bannayuganda bye bafalaasira bye bakalaatira bye bakakasa nti bibakolebwako munda mu ggwanga Uganda tebamugambye kujja kwewozaako ku kirala kyonna okujjako okujja okutubuulira ebyobufuzi munda mu ggwanga Uganda bigenda bitya lwaki biri bwe biti jjukira nti amawanga ga Bulaaya Amerika Bungereza n'amawanga nga Canada Germany gavaayo ne gagamba twagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya munda mu ggwanga Uganda twagala akalulu ak'amazima n'obwenkanya munda mu ggwanga Uganda
omusajja tibwabula yalowooza nti abasajja baali mu kusaaga kati batandise bamugamba twagala ku nsonga z'ebyobufuzi underline ensonga z'ebyobufuzi political matters. Uliriza General Museveni ayolekedde ekikaliriro bulungi bakugambye nti nno the main agenda will be an exchange of views on the political situation in Uganda, not economic, not social, but political situation in Uganda specifically. Never specifying and not specifying on the conduct of the 2026 elections and the post-electoral situation. Babadde specific tebagenda kwogera ku economy nti oba eri biki, tebagenda kwogera ku neeyisa y'abantu biki. No, specifically on the political situation in Uganda and specifically on the conduct of the recent election as well as immediately what happens or the situation after the election. Otunulira mu resolution eyawagirwa abantu ababaka 514 abasatu abaali against it, resolution yali esooka n'ekumenyera n'ekutegeeza biki ebigenda maaso mu Uganda. Yo kenyini yakugamba European Parliament nti whereas the elections kukana akaluke nyini ensonga lwaki batadde meeting eno yakugamba nti kubanga bino bibimu Jonas bibimu ono musajja ono gwe bayita Jonas Jonison, the head of division EEAS Africa.5 era nga ye head of Africa, I mean Horn of Africa, East Africa, yakulira division yeyo. Ngena kuba njikunyola maasawo bino byalina okubeera nga analyzinga nekenyini nawayo input ye on a number of issues. Resolution yakugamba nti whereas the elections in Uganda on 15 January were marred by abuses, so they know nziramu ne ndowoozo ba ensonga lwaki bajjeeko bali aba IGAD aba EU kwa baaliwo wenyini wano mu Uganda nga ba observing akalukano naye sibu European African Union never in congratulating Museveni negamba mbuli kimu kyali bulungi. East African Community never in congratulating Museveni baga mbuli kimu kyali kirungi. Abantu abo babiri babajjeeko emunange babajjeeko baba no one. Look at this. Look at this. In the first draft, they were part, unless otherwise. They are there. Babadeko Miriam Blackso ne kubeerako ne representative of the AU, COMESA and the IGAD Election Observers Mission to Uganda elections. Bano bakyali baalimu mu ggwanga lyaffe ino Uganda. Naye ne bava ne bakola ripooti yanyiiza buli muntu ku buli kimu ekyagenda maaso mu ggwanga lyaffe ino Uganda. Bano abasajja abatalina mitima bavayo ne bagamba buli kimu kyali bulungi era akalu katambula bulungi. Ekyansanyula be basajja nga bano nabo okulaba nti backup kyalinga yali bujwanga. I believe anyway that's why maybe babajjeeko ku list eyo oba mu engagement ene egenda okubeerawo wakati wa His Excellency Bobi Wine ne wa delegates abalala. Resolution eyongera egamba whereas according to the official results, number 1 yali nkambwe nnyo nti akalu ka 26 kaalimu they were marred by abuses, severe restrictions on civic space, widespread intimidation of opposition figures, fraud, violence, and a nationwide internet blackout. Whereas, according to the official results, Museveni was declared elected for his 7th term in a process that failed to meet fundamental democratic standards. Whereas the military has laid siege. These are very sensitive words. Selection of words in resolution yali stop notch. Laid siege to the residence of the National Platform, NUP leader, and the presidential candidate Robert Kyagulanyi, and reportedly assaulted his family and staff, whereas his wife Babi had to relocate outside Uganda. Very many of you actually did not know until this resolution came out and spoke about it. Whereas in the lead up to the election, civil society organizations were arbitrarily suspended, and human rights defenders and government critics were targeted, including Sarah Birete, who was arrested. Whereas the government conducted brutal repression of opposition members, journalists and protesters, with over 400 arbitrary arrests before election day and hundreds more afterwards.
with reports of torture and ill treatment in detention, whereas on 28th November 2025, NUP supporter Mesa Chokelo was fatally shot during a peaceful rally, whereas NUP regional leaders reportedly disappeared after the elections and remain missing, whereas long-standing opposition figure Dr. Kizza Besigye was illegally rendered from Kenya, detained for over 1 year prior to the elections, is severely ill and reportedly denied medical care and faces trial for treason. These were some of the factors they considered to pass these demands. As related the meeting, from this delegation okutula His Excellency Kyagulanyi ajje, civil society leaders nabo bajje, wamunona atwala the entire Horn of Africa akulira representing Europe, the Horn of Africa ajje bakubaganye ebirowoozo ne ba delegates abalala nga bwe nj'okutuusaako broadcast live kugambye ngenda kubeera wano live angitukuusako. Zino zi factors basinzirako okulagira Uganda nti we strongly condemns the conduct bano ba MPs abasoba mu 514 strongly condemns the conduct of the elections and the brutal crackdown on political opposition, civil society, journalists and protesters, condemns the harassment of and the threats to Bobi Wine, denounces the killings of Mesa Chokelo. Nebagamba Ugandan authorities to end all violence, threats, harassment, and arbitrary detention of opposition figures, activists, and critics, including Bobi Wine and his wife, to immediately and unconditionally release all those arbitrarily detained. Kakati nno kintu kyangu gavumenti ya Mwami Museveni kusindikayo representative yenna okubeera nga ate annyonnyola ku nsonga ezigenda maaso mu byobufuzi oba ku byobufuzi ebigenda maaso munda mu ggwanga Uganda, nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono tali mu makaage, nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yawangula akalulu nga bw'agamba ne bannayuganda abalonda nga bakalambira bagamba ffe twalonda oli ate gwe yalangirirwa walangirirwa otya? Jangu otunnyonnyole otwenaaliza ati gye zaafa okuweza 71.88 musajja wattu yabakama ze yavaayo n'alangirira nga nejja buli kati musajja wattu talabikangako. Ono nga bamuwa n'ekiwandiiko, ekibaluwa kibakunoonya, ekibaluwa kibakuntumye aveeyo bukuukubira annyonnyole bannayuganda omusajja ono tavangayo yadde okubeera nga akolola bukyanga amala okubeera nga alangirira akalulu ennaku z'omwezi 17. Kakati nno General Museveni ng'ayita mu minisita Okello Oryem yavuddeyo ddala n'akakasa n'agamba nti bo tebagenda kubeera nga bagenda kuvaayo kwennyonnyolako. Kakati ebigambo bya minisita ono njagala nsooka mbikuwe katono nnyo. Bw'omala okubeera ng'obiwulire nzijje nkubulire mukwano gwange gavumenti ya Mwami Museveni kyayinza okubeera nga eyolekera bw'enaavaayo n'etagenda kwewozaako. Nkugambye nti waliwo enteeseganya, waliwo okusaba ng'abasajja bagamba twagala kwewozaako mu nkukutu naye mutwanise ekimala. Bannayuganda kasita bannaamanya nti twavuddeyo ne twegayirira, twavuddeyo ne twewozaako, kakati no bigenda kwera birala. Jjukira nti bano tebaagala kuwa Kyagulanyi kulediti. Kakati abaagamba nga ti Kyagulanyi yeekweka ali mu kwiso yalemererwa yalemwa batandise okwera nga temukwano gwange ebigambo bibakalira ku mimwa, ebintu byongedde okwera nga bifuuka siriyasi. Kakati European Union Parliament bwe yayise gavumenti y'eggwanga Uganda okwewozaako, bangi kubazze nga boogera ebigambo byanjwanjwa baafunyeemu okutya. Jjukira nti Parliament eno bwe yayogera ku nsonga ezaali mu kalulu ka 2026 munda mu ggwanga Uganda, era ababaka 514 ne basemba okudda ku ludda lwa Kyagulanyi ne bannayuganda, bangi ku banna NRM ne bapropagandist ba regimu baavayo ne bakakasa nti bino boogeramu bwogezi, tebalina kye bagenda kukola, tewali kijja kubeerawo. Kati abasajja batandise n'okwera nga ate bavaayo okuteekawo ebikolwa nga babagamba mujje mwennyonnyoleko, mujje mwetonde, mujje mutubuulire ddala lwaki biri bwe biti. Kakati nno amatu gongedde okwera nga gabasula bweru naddala abo abakungu ababede abali mu NRM. Kyokka nga ne Kyagulanyi nkugambye nti ono bamuwenja buyiso, General Museveni amwagalirako n'olutakataka. Njagala osooka owulire ebigambo bya minisita bwe tubivaamu ate nkutwale ewa Kyagulanyi, wabula mu mbeera y'emu waliwo ne bwino ayongedde okwera nga afuluma mu European Parliament. Ekiwandiiko ky'eggwanga erya Amerika mukwano gwange nakyo tugenda kwera nga tukiyitamu ate otegeere abasajja Abamerika kiki kye boogera
naddala ku mbeera egenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda. Asinzidde ku mutimbagano n'ayogerako eri ensi yonna mu lukuŋŋaana olwatudde Geneva mu Switzerland, ono yatutuulidde abazungu emivu egyeyoleka mu kalulu ka 2026 n'embeera gy'awangaliramu mu kiseera kino nga yeekukumye. I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him, dead or alive. Mu kiro ekikeesezza leero Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya efulumizza ekiwandiiko ekiyita omubaka wa Uganda mu Brussels okulabikako ng'ennaku za mwezi 23 omwezi guno abeeko by'atangaaza ku byeyoleka mu kalulu ka 2026 mu Uganda. Minisita Mubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Okello Oryem atutegeezezza nti minisitule y'ensonga z'ebweru w'eggwanga ne gavumenti okutwaliza awamu si bakukkiriza mubaka wa Uganda yayikiddwa kugenda gye baamuyise. Whether I receive it or I don't receive it, I'm going to give it. It is not important. But what I'm telling you, it will not happen. My ambassador will not be appearing. It to appear is to give Kyagulanyi the pleasure. It will get credibility. It will be more noticed. For my ambassador to appear with him in any platform at all, be it in Uganda or outside Uganda, and therefore my ambassador will not be appearing with him in any platform. The document is coming from European Parliament, not from Kyagulanyi. So what? So what? Okello Oryem agamba nti eky'omubaka wa Uganda okuyitibwa akyesigamizza ku bubaka obwafulumisiddwa Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agamba nti bwawuddisizza abazungu. This is the independent government ruled by the NRM government, by President Yoweri Kaguta Museveni, who just recently won election by over 70% vote support by the people of Uganda. Why should we be shaken by some Kyagulanyi? This is not the first time Kyagulanyi has been to those people. Has it helped him? Was it there in 2022? Was there 2022? Did it help him? Asinzidde wano n'akakasa nti bo tebajja kukolera ku ntoli za Kyagulanyi era omubaka wa Uganda si baakumukkiriza kugenda gye baamuyise. My position as government of Uganda, we are not giving Kyagulanyi the pleasure of a Ugandan ambassador sitting next to Kyagulanyi at any platform. Kyagulanyi has committed treason. He's going to betray the good names of the people of Uganda to those bazungu out there. So we will not give the pleasure. Eyaliko omubaka wa Uganda mu mawanga agawerako ambasada wa Swabiriggwa agamba nti ensonga zino gavumenti teyandizitutte nga za lubalaato. EU ngamba nti parliament y'amaanyi nnyo, organization y'amaanyi nnyo, era ndowooza badde obiwulira be babadde banoonya ssente ne bafuna Ukraine ssente ez'okulwanyisa. Kati bwewulira parliament eyo, parliament y'abantu kaŋŋame ensi 27. Kati ensi ezo si zennyini naffe zetukolagana nazo. Alina okuwabula kwawadde gavumenti yakuno ku nsonga zino. Bwe tunyooma okuyitibwa kwa EU tuba tunyooma kinene nnyo. Naye nze nandibadde ndowooza singa nze mbaddeyo nandibadde mpa-advise gavumenti yange nti tuyinza okusaba okwogera mu foramu endala eya EU naye nga si foramu ya parliament, naye okugaana obugaanyi nze nga yali ambasada emyaka emingi ennyo nandibadde ngamba sikyandibadde kituufu oba kirungi, kubanga batukolako nnyo ebintu bingi nnyo, batuwa ssente nnyingi nnyo nga Uganda, EU yokka. Akakasa nti yadde Uganda nsi eyetengeredde Bulaaya ekyasalawo bingi ku nsonga za kuno. Bayinza gamba nti balina impact, kubanga balina impact ku budgets. Ssente zibandigambye zigenda kuyamba Uganda, bayinza nga tetujja kuzibawa. Bwe kituuka awo n'okukola trading biba bizibu nnyo, kubanga bafreezinga ssente zaffe zonna mu nsi zonna za Europe. Kwegamba tetwandibazanyisizza. Kakati mukwano gwange ndowooza owulidde President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo w'atadde gavumenti ya Mwami Museveni. Kakati no abasajja bali mu kubeera nga basattira. Ng'omusajja Hassan Birigwa bw'akugambye nti nze sandiganye kugenda n'enteesa, sandiganye kugenda kwewozaako, naye nandiwaakiri nsabye n'enteesa mu foramu endala. Kakati nkugambe nti munda mu gavumenti ya General Museveni waliwo amawulire agamaze okubeera nga gasomolwa era nga galaga nti abanene mu gavumenti bali ku maviivi bagamba temutukola kintu kino. Minisita bw'abanga avuddeyo Okello Oryem n'ayogera bw'atyo, ekyamazima yayogeredde mu society y'Abannayuganda kubalaga nti tukyaliwo era tukyayina amaanyi, era nga ne minisita ono kuba n'ayogera ebigambo bino byamaze kubeera mbu nga biteesebwako abamu abanene
abali munda mu gavumenti ya Mwami Museveni nga bagamba nti wano balage ekifaananyi nti bo bakabi, balage ekifaananyi nti bo bagumite, balage ekifaananyi nti tebagenda kukkiriza Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kubawa peesi ya kutambulirako, kubawa agenda nga bawuliddwa omusajja bwakugamba nti tetugenda kukkiriza Kyagulanyi tufuga. Kakati nti baagala kuteesa mu nteesa endala, baagala kugenda mu EU Parliament mu foramu ey'ekika ekirala ekitali nga bali ku fulo, era nga n'ensi yonna emanyi nti abasajja bano bagenze mu maaso n'okubeera nga ate bagondera ekiragiro ekya EU Parliament, kubanga baagala kusiiga kifaananyi mu ggwanga Uganda nti eno Parliament terina maanyi, eno Parliament terina kyesobola kukola, eno Parliament terina yadde obuyinza obulagira gavumenti ya Mwami Museveni. Nkugambye nti munda mu bisenge bya Waaka mu nkukutu amawulire gagamba nti abasajja bagamba waakiri katujje twewozeeko mu nkola endala, tujje twewozeeko nga tuyita mu foramu ey'ekika ekirala, kubanga emiwaatwa bwegiri ng'omusajja Hassan Birigwa bwavuddeyo n'akutegeeza. Wabula akulaze n'ekiyinza okuva mu y'ebiraka singa gavumenti ya Mwami Museveni emala n'ewalaza empaka n'egamba nti tugenda kubeera nga tuteesa, ng'omusajja minisita Okello Oryem bwavuddeyo ate n'ayogera ebigambo. Kale nawo Kyagulanyi watadde gavumenti ya Mwami Museveni ayongedde okubeera ng'agiteeka ku minzaani, ayongedde okubeera ng'agiteeka ku nninga. Obuwanguzi General Museveni bwe yeetuusaako mulundi guno bwongedde okubeera nga bumukaluubirira, saako n'okubeera nga mukwano gwange bumulakira. Kakati obuwanguzi buno nga bugenda maaso n'okubeera nga bumulakira, nakugambye nti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ye yekka alina ekisumuluzo, ye yekka alina password eyinza okukkiriza gavumenti ya Mwami Museveni okubeera nga ate eva ku kikaligo kyeriko n'okwetoola Bulaaya yonna, n'okwetoola ensi yonna, ne bannayuganda. Omusajja Mitembo yayinza okubagamba nti abaaye mukireke kigende, ekisanja kino tukiwaddeyo ewa General Museveni atufuge mu mirembe. Wuliriza kugambe nti Kyagulanyi ye yekka yalina amafuta, ye yekka yalina password, ye yekka yalina ekisumuluzo. Ova olabanga bamuwenja buyiso omusajja ono, okulaba nga bamuleeta ku mmeeza bateeseganye nga bannaddiini bwe bagenda mu maka ge ne boogera n'omukyala Babi Lutungo Kyagulanyi yeegayirire Kyagulanyi aveeyo gy'ali, oba oliawo bamukake okubeera nga akkiriza gavumenti ya Mwami Museveni okuyimirirawo ekisanja eky'emyaka 5 emirala. Njagala owulirize ebigambo bino bwe tubivaamu ekiwandiiko ky'eggwanga erya Amerika, kyokka nga waliwo ne bwino omukambwe gw'ogenda okuwulira ava munda mu gavumenti ya Mwami Museveni okusatira n'obunkenke. Ono ayongedde okubeera ng'afulumya ssente endala. Kaakati okubuzaabuza n'okujja bannayuganda ku kituufu, abasajja ab'enjawulo baweebwa omusimbi muyitirivu okubeera nga bakuutira akadingidi n'okusabula ebyo bannayuganda bye balaba nti bye bituufu, bo okubeera nga babibuzaabuza. Kyagulanyi bamwetaaga alangirire gavumenti ekisiikirize. Kati nkubuddeyo n'akabadi k'otomanyi. Gavumenti kyeyagala ku Kyagulanyi kulangirira, kubanga Kyagulanyi bw'alangirira gavumenti ekisiikirize n'alonda leader of opposition abamaze okwendoosinga President Museveni yawangula abakkiriza. Anti egamba so kati gavumenti emwetaaga nnyo Kyagulanyi mu ggwanga muno mwali taliimu. Kyagulanyi mu ggwanga sikyamanyi nange byagirwa nkebedde satellite yange zonna Kyagulanyi simulaba. Ayinza okuba mwali, ayinza okuba taliimu. Satellite yange ya Uganda siraba Kyagulanyi. Kyagulanyi nawe tokyamanyi. Nkugambye nakubidde bakigatto neyampa amawulire agasooka nti yafuluma mu ati nadda namukubidde nga takwata nesimu zaava kuba bamukwata simanyi. So tomanyi oba mwali oba taliimu. Nkugambye omwana oyo aliwa? Kyagulanyi ali mu Uganda. Ogambye tomanyi. Anti simanyi waali nali mu Uganda. Kati gavumenti ya President Museveni esobola okulemerwa okumanya Kyagulanyi wali? If he is protected by Americans. Etya. Ati balina teknologiya. Nga bagamba nti teri asinga musajja oyo intelligence. Ani? Ono owaffe wano. Musajja ki? Kaguta Yoweri Museveni. Mbu yakyasinza okuba ne intelligence. Kanso. Tesinga America. Mu ggwanga lye. Tesinga America. Kyogamba Kyagulanyi asobola okujja n'abeera ne jjinja abanajjinja ne batamanya nti ali awo. Ne bwaba waali ne ku minisitule yayitako okwo ne bamuwa intelligence gyawovaawo kati. Neera mubaamu ababiri abasatu abamu kuba Kyagulanyi amanyikiddwa ensi yonna. Gwawulirako ebintu bya gundi engeri gye bawambamu gundi Medulo
wa Venezuela. Samanya ng'eje bamwamba uno amanya bumanyanga bamuwambi. Kati ya intelligence ya America. They started with intelligence. Osokuba n'abantu awo akaneka kuba tevaawo. Ne bakubalira bali abajja. Ne bakubulira ne meters babuzaayo. Otegedde? Ne bagamba ovaawo. Intelligence. Wano Mozart. Ne CIA. FBI. Tozanyanga nabo. So Kyagulanyi. Chino without any fear of contradiction. Moves zonna. B'Amerika yabazibala. Si mwe bana Uganda. Mwe mulye kawunga kammwe na bijanjalo. Oyo international. Akali goloza nti President Museveni taswa kumanya Kyagulanyi wali babayagadde. Gaso. Webuuzako ekibuuzo lwaki bamanyi. Bayina kwa mzendoza bamanyi nga bamuleka bulesi. Bani. President bamuleka ngani. Kyagulanyi bamwetaaga alangirire gavumenti ekisikirize. Kati nkubudde n'akabadi k'otomanyi. Gavumenti kyeyagala ku Kyagulanyi. Kulangirira. Kubanga Kyagulanyi bw'alangirira gavumenti ekisikirize. N'alonda leader of opposition. Abamaze okwendoosinga. President Museveni yawangula. Abakkiriza. Anti egamba. So kati gavumenti emwetaaga nnyo. Ye Kyagulanyi abala bano. Abali b'enkwe. Kati naye baabala. Bw'anaakomawo baga nti nabagamba. Kyagulanyi akyali w'amaanyi. Gwenza okuba tokimanyi. Yes! Kyagulanyi mulabe edduka. Kyagulanyi nagamba nti asoma script ya President Museveni gy'atambuliramu. Oyo ye hulika kuta Museveni ow'omunsiko. Lwakuba otanafuna mundu. Nenge ejabalamu empikize azibala nga yolika kuta Museveni. Dangerous, very dangerous man. Kyagulanyi ogula. Kyovola babola abantu baali bakutte simanyi baali bakutte. Towakananga. President Museveni yali mu nsiko. Obukodyo bwe yambisa n'okufunanga abantu amuyambangako. Kyagulanyi bwakozesa. Okategedde? So kati President Museveni si musiru abala naye. Namanya obubi obuva n'obulungi obuva. Kikuddemu. President Museveni ne gavumenti ye gyakulembera. Eyagala Kyagulanyi adde. Alangirire. Leader of opposition. Abazungu bagambe nti yes, kituufu wawangula. Oyo Bannayuganda ekintu tebakimanyi. Omanyi Bannayuganda mulina obuzibu. In fact party eno ojagireeta olulala. Bannayuganda kye mutamanyi kiri bwe kiti. Nti abafuga bazungu. Temunakitegeera. Ekirala. Okukkiriza nti President Museveni yawangula akalulu. Gavumenti ya Kyagulanyi erina okulondebwa. So you endorse what the white man is waiting for. Is Kyagulanyi Center to endorse President Museveni. Kyagulanyi's endorsement. Not good byabakama. Byabakama ogwe gwaggwa. Kati twageze ku international level. Kati gwe asomera miti toja bitegeera. Yes, kakati mukwano gwange awo we tuli. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo anaavaayo nakkiriza gavumenti ya Mwami Museveni okubeera ng'esigalawo emyaka emirala 5. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo anaavaayo tiyaggaasi gwe yanuusa amasasi abantu abaafa Bannayuganda abayiwa omusaayi n'abayiwayo nakkiriza gavumenti ya Mwami Museveni egende mu maaso n'okubeera nga eyimirirawo. Kakati nno ekibuuzo kinene ddala kyokka nga n'olusozi gambalagala eri gavumenti ya Mwami Museveni okukkiriza Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okukola bino byonna kijja kubeera kyangu. Jjukira nti omusajja amanyikiddwa nga David Louis Rubongoya ne Joel Ssenyonyi baavaayo ne bagezaako okubeera nga baseenya ku ky'okubeera nga bongera okutambuza emirimu mu kibiina kya NUP saako n'okuvaayo ne bategeeza nti bo bagenda kuteekateeka abantu baabwe okugenda mu makooti. Bannayuganda kye baavaayo ne bagaana ne babagamba watali pulezidenti kubeera nga yagenda mu kooti ng'era yatugamba nti ne kooti teziriimu kaabuntu eza General Museveni ekyo yakiggalawo tekiriiyo nga ne gye buli kati bakyefudde kyesirikidde. Jjukira Joel Ssenyonyi yavaayo n'aseenya ku ky'okubeera nti NUP tekyayimiridde ku muntu buntu era ng'alinga agezaako okugamba nti pulezidenti ne bw'anaaba taliiwo emirimu gijja kusigala gigenda bukwakku ng'okulonda leader of opposition ng'okukola emirimu gya pulezidenti munda mu kibiina. Bannayuganda kye balinze okubeera nga balaba oba abantu bano balayira bwe bamala okulayira balonde leader of opposition nga pulezidenti taliiwo nga pulezidenti tabiinaamu nta saako naye okwongera okulaba ddala baani ba mafiya abali munda mu kibiina ekya NUP
ng'omusajja bw'akutegeezezza nti Kyagulanyi yadde ebbali alabe baani abagenda okwetumiikiriza okugezaako okuutiza ssemateeka ow'ekibiina okumuggyako amaanyi ge ag'okulonda leader of opposition ate agende mu paalamenti asobole okubeera nga gavumenti ya Mwami Museveni agiyimirizaawo ng'eriwo mu butongole era ng'eriwo mu mateeka. Kakati ebyo ng'omaze okubeera ng'obitegeera nti General Museveni ekisanja kino ekyamazima kikyamulakidde, tannaba kubeera nga naye afuna ggezi limusimatula ku Kyagulanyi Ssentamu Mitembo eddobo lye yamutungako ensangi zino. Kati njagala owulirize nnyo ekiri mu Kampala mukwano gwange eggwanga erya Amerika nga liyita mu embasi yaalyo eri mu ggwanga munda eya Uganda bavuddeyo ne bata ekiwandiiko ekya security alert nga bano bagezaako okubeera nga balabula Abamerika abali munda mu ggwanga Uganda. Jjukira nakugamba nti baba balabula owaabobwe nga naawe w'omunaku amatu mukwano gwange olina kubeera ng'ogenda mu maaso n'okubeera nga okunkumula. Kakati eggwanga erya Amerika ligamba nti okusinziira ku buzzi bw'emisango obweyongedde naddala mu kibuga Kampala mu ggwanga erya Uganda, kakati embase ekubiriza Abamerika okwebeereramu. Wuliriza gw'atali mu Amerika nkugambye nti bababuulira owaabobwe nga naawe amatu okunkumula. Kakati nti mulekerawo okubeera nga mutambula mwekka, mulekerawo okubeera nga mutambula ekiro mu matumbi, mulekerawo okubeera nga muvugira mu bifo eby'enzigotta. Kakati eggwanga erya Amerika lyongera okubeera nga lirabula abantu baalyo okulekerawo okutambula n'ebintu ebyebbeeyi ng'amasimu ng'ago. Otambudde n'essimu 5, otambudde n'essimu 3, bakugamba nti tambula n'essimu emu, ate tambula ng'omaze kubeera ng'otegeera nti ekkubo ly'ogenda okuyitamu ekyamazima ddungi obwenkaniddeawo kubanga obubbi n'obumenyi bw'amateeka mu Kampala bweyongeredde ddala. Kakati wano tebakomye wano, bongedde okubeera nga bagamba Abamerika okwekenneenya emirimu egikolebwa mu bitundu mwe beetoolodde, okwekenneenya abantu ababeetoolodde, okubeera nga babamanyi essaawa 24 nga tebaggyeko bwongo, okubeera nga bategeera era nga bali soba na ku kiki ekigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, kubanga obunkenke ekyamazima bungi ddala munda mu ggwanga Uganda. Babagambye beewale enkuŋŋaana, beewale ebifo ebirimu abantu abangi. Kati mwe abagenda mu bivvulu, Abamerika bo bagamba tebagenda kuddamu kubeera nga bagenda mu bivvulu. Bagambye balina okukuuma amadirisa n'enzigi nga nzigale essaawa 24, kubanga obubbi nkugambye nti mu Kampala nga bw'ogenda okulaba akatambi ng'abamajambiya batandise dde okubeera nga batematema abantu e Kampala emisana ttuku. Kakati Abamerika bagamba eno embeera waliwo ekiyinza okubeerawo nga kigisindiikiriza. Jjukira nti nakugambye abageto baavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti Demulira yabasuulawo, omusajja Emma Kutesa yabasuulawo okuva akalulu lwe kaggwa. Kakati ke kaseera baddeyo mu mbeera zaabwe ziri embaaya ez'okubeera nga badduka ne poliisi. Kakati wano nga bakwogera bino ebigambo, Amerika yo neevaayo neerabula abantu baayo. Kakati mu mbeera bw'etyo ng'ekiwandiiko kino maze okubeera nga nkikuyitiramu ebikulu ebikirimu, Amerika eyongera okukakasa negamba nti munda mu ggwanga Uganda embeera ekyali ya bunkenke, ekyali mbeera ya kasandali, era paasipooti z'abasajja Abamerika babagambye okubeera nga zibali kumpi ddala nga busungu. Kakati ne visa nazo kiba kisoboka mubeere nazo nga ziri tayaali nga mulindiridde akaseera konna babalukawo obwegugungo munda mu ggwanga, mulina kubeera nga ate mumyanyamu. Bw'obanga otambula olina okukakasa nti olina emergency contact. Kakati nno obudde mulina okubeera nga mubupima obw'okunnyuka n'obw'okugenda ku mirimu gyammwe gye mukolera obw'emizannyo. Bino byonna Abamerika balabula Abamerika, naye nkugambye nti owaabobwe baba mubuulirira naawe w'omunaku okutwa olina kubeera nga okunkumula. Kakati nno Kampala Uganda ne bateekako omukono embase ya munda mu ggwanga Uganda eya Amerika. Kakati ebyo byonna ng'obiwulidde, abasajja nga baakalabula baakafulumya ekiwandiiko, ngenda kukulaga akatambi kano oyongere okubeera nga otya ekiri mu Kampala kya nnaku kinakuwaza. Wabula nga n'omusimbi gwa bannayuganda ogenda mu maaso n'okubeera nga guteebwa mu bantu okuwolereza gavumenti ya Mwami Museveni n'okujja abantu ku mulamwa, ogenda kubiraba. Ono nno yaziridde naye ate zimulakidde ku makya.
Ivan yamukubye panchi kimutema Atate mnamu munyo chimani omukola atayina munyo. Katugenda kutwala akatambi kano process by process mu slow motion. Tugenda kulaba ekitundu ekyabadde bize ngera buli muntu ali kubye nga Kampala be mumanyi. Buli alina kyawatanya mu ngeri ye. Era nga tewaliwo muntu mulala gwataddeko birowoozo. Simbula akatambi ako. Kalaga eyabiddwa engeri gye yazze kaleke katambule nga bwe kali. Omusulomo. Kati ogenda kulaba suspect, I mean a victim. Yes, kati awe wali victim badde njagala ogenda onkwatiremu. Awe wali victim oba we wali mukatambi kati soko kazeyo bulungi. Twetegereze step by step. Olabe engeri abantu bano bwe batakyaswala era bwe batalina kintu kyonna kye baswalira. Yes. Kati mukatambi kano tulengera oyo alina ensawo agikwatidde side emu. Kwataawo. Ensawo mu kuteebereza omubbi ayinza okuba either akulondodde okuva gy'ovudde ng'amanyi kiki ekituufu ky'ositulidde mu nsawo. Kyakubiri, omubbi asobola okusuubira obusuubizi nti waliba olina ky'olina mu nsawo. 3. Omubbi asobola okuzannya zzaala n'agamba nti kyonna kye nnaasanga mu nsawo. Tateebereza kiki ky'olina mu nsawo, talondodde kumanya wa gy'ovudde kukaawo kuba nti ali sure kwekyo ekiri mu nsawo. Oba azannye zzaala n'agamba nti ensawo eno kezimbye bweti eteekwa kubanga erina ekirimu kyonna ekirimu kye ngenda okukola ki okwetikka. Naye ensawo eno victim gy'alina oba target gy'alina abantu abagenda okulabwako mu katambi abamulumba kiraga nti bamutambuliddeko okubaako gy'avudde nga banoonya spoti yaabwe oba nga banoonya ekifo we baagala okumukola ki okumukwatira mu makatikati awo. Kati playing a video egende maaso ogenda kulaba ayitawo n'agenda. Basuspect babadde bangiko basukka ku omu kwataawo. Tulaba suspect namba emu oba omu kubateebereza kukozi kati ono mu maaso g'amateeka nange yadde obujulizi weebuli mu maaso g'amateeka asigala ayitibwa suspect. Kale ndoze kigambo suspect tukirekera eri mu mateeka tukomewo. Tulaba ababbi bano ffe katuba ddala babbi kubanga balabwa mu butambi nga babba. Omubbi asooka atambula smart kwataawo. Kati ogwe tusaakolinzeeko omulala yeesibye ekitambaala okuva wano mpaka wano emabega fesa agisibyeko ekitambaala. Naye kati tudde ku suspect oli amuli mu maaso naye atambula nga ali bize mu kibuga era ng'alina ensawo gy'aweese ku mugongo gwe. Ekikulowoozesa omuntu ne baba akutambulirako olabanga omuntu ali smart, olabanga omuntu ali gentle, olabanga omuntu ali mu bibye ne bw'oba ofunyemukko instincts nti bayinza okuba bantambulirako. Now playing kati abo basuspect babiri oba ababbi baweze babiri, not only ababbi babiri tulengera kwataawo omulala awo kwatirawo tulengera omulala naye ajja nga yeetaddeko ekintu ku mutwe ngeri ya kikoofiira. Oyo ye wookusatu. Olwo baweza ababbi bameka? Ababbi basatu. Ne bw'otunuulira footsteps oba engeri gye babadde batambulamu olaba nga babadde battako ebigere mpaka we baatuuse ku kifo, then ne balyoka bava mu kutta ebigere balyoke banoonye engeri gye bataayiza. Era bwe weetegereza babadde nga abatambulira mu layini. Oli owa bbaaga asemberedde victim oba omuntu gwe babbye, then ono omulala amuyingirako kumpi ebigere nga bibiri okumutuukako. Mu makkati ng'ono omulala gwe tukusportingiddeko mu saako tannaba kusemberera oli owookusatu owookubiri wabaawo omu ku bayise, ekiraga nti abantu bano badde batambula beewaamu gaapu. Abadde ali ku ssimu abatambuliddemu n'ayagala ajoyininge layini ey'abano playing akatambi ako. Then era olaba ng'ono asindika ono ali ku ssimu amwekoonako asobole okuddamu okukwata layini kwataawo. Ne suspect owookuna naye najja mu kakoofiira ono ali nga sono gwe tusportinze oyo owookutaano yasembyeyo yabadde gurupu y'abantu bataano. Kati ono ow'enkoofiira
ali mu maaso oyo aliranye taxi oyo naye ali part ey'abaana abalala abo be bantu bana then noono gwolabanga musiraamu ataddeko akatalabuusi oba akakonfiira ako waggulu playing a video eyo kati olwo baweza abantu 5 tunuulira engeri gye babbamu omusajja oli kwataawo eyagenda ng'ayambadde ensawo owa redi naye yalina ensawo naye oli eyasooka okukulembera suspect number 1 oba omubbi yasookera ddala okuvayo gwe twakusaakolingidde yeyasika oba yeyagrabing ensawo ku victim kakati ono omulala owokubiri yajjayo ejjambiya oyo alina ensawo gwolaba agiwanise bwati alina ejjambiya mu ngalo victim bw'abadde agezaako okuresistinga ono n'amulaga nti ngenda kutema victim era yagwa wansi naye waliwo omuntu omulala gwenkusportingiddeko oba gwenjagadde tekeko focus omanye akabinja k'abavubuka banenge gye katambulamu ono omuvubuka gwenkuteeredde mu saaka eriko alo omubbi naye ayina ejjambiya muno mu kiwatu yeeyo saako gye nkuteereddeko eri nga bali bamaze okukakasa nti emaali eri mu ngalo zaabwe ono ejjambiya gy'abadde ajjayo playing akatambi ako ejjambiya agizaayo mumulaba ejjambiya yiye agizaayo okulaga obulungi zaayoko step ng'emu emabega oyo adde mu saako yes kakati abantu bano baddira ejjambiya wano bwe wati wano mwebasonseka ejjambiya muno era olaba ejjambiya ali mu gisika sides za muno oba bumulaba bulungi ekitegeeza nti atambula freely nga tomanyi kiki kya holdinze muno kumbe akutte ejjambiya gy'ataddewa gy'asonsese muno mu mpale kati gw'omuntu akugoberera ng'olaba engalo ze teziriimu kissi kyonna era nga tomusuubira kuba na kissi kumbe ekissi akirina muno kakati yoyo kakati oyo tugenda mujjako amaaso alo bwe muvaako waliwo wenkuteeredde alo wenkusportingidde walala kati akatambi kagende pavini kakati waliwo kwataawo awo waliwo kye tuyita embeera gy'oteetegekedde embeera mu buli mulimo gulimu challenge immediately nga bakamala okugrabbing ensawo oli gwe bakubyeko ensawo wuuli akyagudde na wansi ku takisi oba mumulaba bulungi ye Samusa Kolinze naye muba mumulaba yali wansi ku takisi olw'ensonga nti bamwegezezaamu omutemaki ejjambiya now ababbi bano baguddemu ekyekango ky'omuntu azze abadde alaba ebikolwa walisanga ng'ono omuntu abadde omu ku bali ku maduuka agali awo mu Gwanda shopping mall nagamba wait a minute mwe temugenda kubba abantu mugende nga mukola ki nga museka ensawo y'omusajja mugizze unfortunately no tugenda kasakolinga no ali mu saati eya square azzo okutaasa naye nga talabye ali mabega wooli abbye nti akutte ejjambiya agaludde playing akatambi tulabe gye kalaga akutte ku bbaaga ayagala kakati nno eyabadde avuddeyo okubeera nga ataasa embeera nga talabye wajjambiya ali mabega olwo n'agigalula kwe kwagala okutema omusajja ono naye akatambi gye kaggwera mukwano gwange yadde nga keekuttemu kigambibwa nti ate ono yatemyemu munne yadde nga basobodde okubeera nga ate basimattuka ne bamiramu omusubi oba ne bayotta oba ne badduka mu Luganda olumanyikiddwa abasinga obungi kakati nekiri mu Kampala kyekyo omusajja Omumerika nakugambye nti olunaku olw'eggulu ye yavuddeyo n'alabula abantu b'ensi ye oba Abamerika abawangalira munda mu ggwanga Uganda wabula nga bwe nakugambye nti baba babuulira owaabwobwe naawe ng'okutu okunkumula kakati nno bannayuganda ffenna kitukwatirako wamu okubeera ng'eggwanga lyaffe ate tulikulaakulanya obumenyi bw'amateeka nsobola okubeera nga tubulwanyisa ffenna wamu kyenkanyi kakati ebyo ebitandise okubeerawo mu Kampala nga bakagoba abatembeeyi nga bakagoba abaana ba ghetto nga bakavaayo okubeera nga bagamba nti Damulira takyabafaako omusajja Meja Emma takyabafaako bannamyalo bonna babasuulawo oluvannyuma lw'akalulu okubeera nga kaggwa era ne bavaayo ne bategeeza nti bakuddamu okubeera nga baddeyo mu mbeera zaabwe ez'okunyakula ez'okubba sako okubeera nga bateega bannayuganda bano balabika batandise okubeera nga ate ku luno bakiteekamu ne sitayiro ne bajjayo n'amajjambiya kakati yabadde ambuuza oba omusajja amanyikiddwa nga
Musazi Habati ow'emyaka 41 yakwatiddwa. Kituufu omusajja ono poliisi yavuddeyo n'ekakasa nti ono yamukutte mu bitundu eby'eggulu. Kakati omusajja eyatta Bukenya Martin ow'emyaka 17 oluvannyuma lw'okumusanga mbu ng'ali ne muwala we. Kakati nno mu butongole nkukakasizza nti ono poliisi yavuddeyo n'ekakasa nti yakwatiddwa olunaku olw'eggulo. Era Balamu ku mukutu gwe yavuddeyo n'awaana nnyo n'asuutasuuta n'awaana abasajja abakoze mbu omulimu ogw'ettendo okubeera nga bakutte omusajja ono. Myaka 41 ye taata w'omuwala ate yaviirako Kanaluzaala Martin Bukenya okubeera nga yattibwa mu ntiisa eri mu bitundu eby'ematugga. Kakati njagala owuliriza ebigambo bino omusajja amanyikiddwa nga Dr. Sam Kazibwe azenga y'omu ku abo abasinga okubeera nga basunsula ensonga ku nsi kuno ez'ebyobufuzi buli munnayuganda yenna n'awuniikirira. Yavuddeyo n'akola ekikolwa ekyongera okwekakasa nti omusajja ono naye y'omu ku abo abasajja siteeti bezzenga ezimba okubeera nga ekiseera bwe kirituuka balijja bannayuganda ku mulamwa balibabuzaabuza. Ng'olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi ne nkugamba nti waliwo abatandise okutambuza amawulire nga balaga nti European Parliament talina kyeyinza kukolawo. Omusajja ono kye yatuukiddeko ng'ayogera. Kyokka nga nakugambye nti tewali mbeera munnayuganda mw'osobola kubeera ng'ofuniramu obanga ensonga zaffe zigenda mu UN Security Council nga tezirina kubeera nga ziyita mu mitendera gya wansi, ng'emitendera gya wansi egimu kugisooka ye European Parliament. Kati omusajja akugamba dokita ono nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okwogerera mu summit eyabadde e Geneva n'ensonga zaffe okugenda mu parliament eno tekirina nsa, tekirina gye kitwala Uganda era tekirina kye kigenda kubeera nga kigiyamba. Njagala owuliriza ebigambo by'omusajja ono okkirize nti bano abasajja baateekebwa okubeera nga bamala mu bantu maanyi, yadde nga amanyi, yadde nga kakensa, yadde nga mukugu, naye obukugu bwabukwata n'abukozesa okubeera nga amalamu bannayuganda amaanyi n'okubajja ku mulamwa n'essuubi lyabwe okubeera nga alitemerako ettaka. Wuliriza ebigambo bino. Dictatorship wetuuka ku kiseera waliwo wetuuka ng'eri mu defensive, naye defensive yabwe gye bakola tebajja buzima batandika okwewoozaako ku kintu baleeta ekintu kye bayita reverse psychology okugezaako kukusiriwaza bakulage nti akiri kale kyoliko tekiri mu ggwe tekirina makulu nnyo naye nga kino kyokola kino kye tuliko simanyi kirina kubeera batandika okukusiriwaza nga bakozesa bu media platforms zaabwe n'abantu bemulowooza nti nno baaki bansa. Okitegera kubanga waliyo omusajja omu yagamba if you are paid to be a fool, then your understanding ceases to matter. Tulina abantu betutunuulira ng'ebintu babimanyi naye nga engeri gye bateekawo ebintu ku mmeeza nga it is there kusiriwaza abantu. For example, njaga tutunuulire omwami ono Dr. Kazibwe Sam, njaga tumutunuulire Dr. Sam Kazibwe. Omutunuulira ebintu abimanyi naye asasula kusiriwaza bannayuganda nga ayitira mu kintu kye tuta reverse psychology. Akugirawo ekituufu bino by'ebigambo bye, so njabadde mbasaba bamumanyi mujje mumpe tugenda muwa gaapu yonna yakusiriwaza bantu. Katusooke tumuwulire nzije tweyongereyo. NUP yayogeddeko eri ensi yonna era tubadde tukukyali awo palamenti ya Bulaaya neyita ambasada abeekubyalambula ku nsonga eno. Omukisa last week twafuna mukisa kutulambululira kwongera kutusigira kifaananyi kigazi oba amawanga g'ebweru galina influence nene ku nsonga y'obukulembezi bw'amawanga amalala kati nga Africa oba ne Uganda okutwaliza wamu. Kakati waliwo ekikolwa nga si kibi naye nga kuwadaawadako. Muganda nti kuwadaawadako ng'asaba oluwanga obulamu. Okwogerera mu palamenti eyo kikulu, ensonga zino ziteeka mu dira ensi yonna n'ezimanya. Naye ekyamazima palamenti ya Europe terina kyamaanyi kyeyinza kukolawo. Palamenti ya Europe terina kyamaanyi kyeyinza kukolera Uganda. Awo bategeeza amazima abantu. Obanga si ku Uganda ne bwe kibeera ku mawanga amalala. Nzize ntegeeza abantu nti ku ddaala ly'ensi yonna ne bubeera mu kibiina ky'amawanga amagatte olina okumanya ogani ki eyinza okwogera ku nsonga n'etiisa abalala. Singa ofuna resolution nga ya UN Security Council oba ku kituufu otegeera nti ebintu bitabuse. Ne bwe owulira resolution ne bwe bankambwe entya nga ya UN General Assembly
tosaanye kukyamuukirira. So kakati omanyi nze nabagamba nti otegera history y'ekintu oba okyeyambisa mu present then nomanya future. Kati kibeera kizibu nnyo omuntu okusiriwaza. Kati ng'ono Saamukazi bwe byali mukola ng'asiriwaza abantu ye ekyakikola olw'okubanga temumanyi history ya kino ekyo, naye kati kuba ayogedde statements bbiri ate abiconfuse nze nga confuser waabeera. Kati ayogedde European Union Parliament then nayogera ne United Nations General Assembly n'ateekawo United Nations Security Council. Kati simanyi kyemba nkwata kuba abaconfuse nze abagase bibiri, naye katukole bwe tuti Council kene United Nations General Assembly ku European Union gye tujja okusembayo nayo mu video zaffe zinabazizzeeko. Eno gyayogerako the General Assembly gyayogerako nga olaba Parliament ya Uganda nti yekola amateeka ne resolution then executive nekola ki ne signing ne gabera activated into a law. Okitegeera kati neno ekintu kino wekiri Assembly eno the Geneva Summit yasookera ddala yaddi. Kati soke tugendeko mu history. Geneva Summit eno gye twogerako tugita the Summit of Big Four. The Summit of Big Four jakungamba chama United Nations Security Council tulaka abantu batano ensi ttano. Lwaki ate otugamba nti the Summit of the Big Four kyali kitya essaawa eno nga olaba Germany nti baagala giteeka ku United Nations Security Council ebeerensi ey'omukaaga permanent member w'omukaaga. Kati naawe mwaka gwa 1955 kuba United Nations bagiforminga mwaka gwa 1945 bagiformingira. Kakati mwaka gwa 1955 baatula gundi yasookera ddala Assembly esookera ddala oba Summit yasookera ddala nga bagita the Summit of the Big Four. Baani abaagiriko by then? Kwaliko America, kwaliko Bungereza, kwaliko France, kwaliko ne Soviet Union. By then bali bagita Soviet Union mwaka wa 1955 kati bagita Russia bali bagita Soviet Union. Era bali bagala ku addressing violations ezali zigenze maaso ne security engage bagenda okumaintaininga mu global peace under the United Nations bali bana. China by then yaite naba kujja kugundi okwo yaite natula kiranga olaba Germany weri ne China yaite natula ko ddala kola kikunywerako. Kweyo summit yasookera ddala nga bano ba designing ebintu ebyo. Wabula China ene egenda okujjanga nayo bakkiriza mu kintu kibaita communism y'ensonga lwaki kweyo gundi council olaba ko ba communist babiri then ne ba capitalist Ameka ne ba capitalist basatu ne batuza summit yasooka ne ngabire addressinga ebe nyini ebizibu byalabye ekoleko era ne resolution ezokola kiziyisibwa. So Siyenga General Assembly yemala okutula bwetinga president yajibaddemu n'atula wano bagambidde call to action zezibera demands zezibera captured into the resolutions zebakola ezikkirira wansi ku United Nations Security Council for redress. Okitegedde eyo committee gundi gye babadde mu summit eyo erimu ensi 193 eyo naye side zombi zikola kizibirawo nga ziwuliriza aba capitalist babeerawo n'aba communist babeerawo. Naye wagira beti ba democracy and human rights nakugamba nti abantu bano bonna bakkiriza mu human rights naye ekibawula nti bana bakkiriza akalu bali abala tebakakkiriza. Okitegera kati eyo summit bonna babeerawo ne bawuliriza then ne ba recordinga. Omanyi wano mu Uganda bakusiriwaza kubanga buli kimu parliament Museveni court Museveni malwaliro Museveni kati bo olokubanga tebalamu element yo balowooza mbuno tebikola kibula bawulidde omusiro omunga abuuza ti babaddemu ba president bansi. Kati lokwango bakimanyi nti president wa Uganda yebuli wamu oyina kubeera kuye yakwayo nkuwadde eki yagabazi handout yakola buli kimu buli ministry kyeyina okukola president yakola. Kati kyovola bane bana abatumbavu bamanyi nti ensi yonna yonna bweti wetambula kubanga ki their minds over their brains are just stuck in an icebox we bali awo. Kati bo bamanyi nti system bwete weyina okutambula. Okitegera ekintu ekyo kati resolution ezikoleddwawo zimala ne zikkirira wansi. Kati kino njagala nkutere wano kino kiraba these are the organs of the United Nations. Bwe bamala okukola resolution nga mazo zikwata eyo assembly ekola resolution bwe zimala zikkirira ku United Nations Security Council. United Nations Security Council yo council eri mu kifo kya kubiri. Bashiri musajja Saamukazi we wake up eno generation gye muzanyirako ndala. Okitegeera ekkirira ngamaze okuva mu assembly ekkirira wansi wano president yagambidde call to action abeera ayita United Nations Security Council balabe ensonga za Uganda ziyimiridde zitya ebintu byasabye bisoboka niwe yandisabye Iran niwe yandisabye vote audit elections audit awe bagitunulya ku mutendero gw'okusatu kubanga ekintu kigenda kuva buvi mu banga kigwe boom bwencha bitandika okwabika. No please tosiriwaza bannansi. United Nations Security Council gwe mutendero ogw'okubiri nga summit yewedde. Okitegedde ekintu ekyo kati weevaawo
ekawansi ku Economic and Social Council abo batocheza zi sanctions zona za United Nations eziva to violation of human rights erawo ekintu kye batunulidde violation of the human rights era United Nations Security Council enabeetudde bagenda kutunulya human rights bagenda okutunulya so si democracy kubanga kinkugambye bo bonna bane ekibagatta the human rights kubanga kikyabaleetisa okuforminga United Nations eyo basobole okutuukiriza interests zaabwe okitegeera ati wekiva kweyo council badda mu trustship committee oba council wekidda ba evaluating bagambe ono mugenda mu ba councils mugenda mu ba sanctions ziri ezetabu kweno level kinasoboka human rights violations ziri kwe magnitude tuzimukube mpiye tuzimwoche okitegeera awo council yekikolako wezivaawo edda ku International Court of Justice His Excellency Kyagulanyi ebintu byasabye bili economic and financial ebigwa mu Economic and Social Committee Council oba committee ne tukkirira wansi International Court of Justice awe ewali Rome Statute weri ku organi eyo weri ewali Rome Statute okitegeera ekintu ekyo wewali Rome Statute doctrine of the International Criminal Court awojeke wezigenda okulumira zonna okitegeera ekintu ekyo wezigenda okulumira naye ekintu kino kiva kuki kiva waggulu mu resolutions waggulu ezigenda okukolebwa nti bakapturing they have to capture data so simple United Nations Security Council kera kumacha netwa kakati emergency meeting ku nsonga za Uganda don't fool us because we are not fools musajja tuli basiru okitegeera tebakera kumacha ne batula butuzi mukakati tuise emergency gamulenge jataddewo meeting waneeno mujje tuinayo ka board meeting siwe bakole ebintu mukulu international level siwe zitoze operating bayina okusooka ne bawuliriza ensonga bamala okuziwuliriza ne ziryo kazike eziddako ne zigenda ngazikka paka wekituuka into action. That is how the United Nations operates. It has 7 organs ezikwata ensonga eno then ne batuuka ku final conclusion. Tujja kidamu don't toda kugumya banna Uganda nabagambye ba NRM ekintu kyemusobola okukola kati kwe kuteekateeka banna Uganda beteekere embeera gye tugenda okutuukamu senga tutuuka mu mbeera ya Sudani kiki kye mutegese what is our way out muve mu kuspendinga sente nyingi ennyo mu byekisiru mu musiriwaza banna Uganda kubanga embeera egenda tuuka ebatabukeko ngeri out of your control essaawa eno mutandike kwetegeka